Jibadde Miranga n'okwazirana mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Kenneth Akena ku kereziya ya Our Lady of Africa Mbuya. Kenneth Akena yasize ogw'enkomerero ku Sunday oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro akawungeezi nga biwala ttaka bwe yali akubiddwa amasasi 4 mu lubuto. Ababaka ba paalamenti okuli Odongoto ne Beatrice Anywa abeetabye mu kusaba kuno bategeezezza nga bwe balina okubeerawo obwenkanya mu musango guno. Wano bwe basabidde bannayuganda obutakuma muliro mbalala nga bateekwa obubaka obukyamu ku mikutu egy'enjawulo ng'abanyankole bwe batandise okutta abalugwala wabula baagala kamunyu avunanibwe ng'omuntu so si ggwanga. What we want to be done is the police should stop dilly-dallying. We were at police yesterday. They are doing so many useless things like searching for the gun, and yet they don't want to construct the scene. They claim the assailants shot, so they should construct the scene and show us how the bullet left this car and go to the other guy's stomach. So the fact remains Matthew has been having a gun. 1 week ago, he made a shootout at Methos hotel in Kololo. So they should stop wasting our time that they're looking for the gun. We want justice done. The sentiment, the pain is just bad. But on the other side, I also want to urge those who are on social media, you communicate responsibly. We don't want to fuel tribal sentiments. Akena was already going to marry from Western Uganda. He found love. We have intermarried. This country belongs to all of us. So when you fuel tribal sentiments, we lose focus. Father Paulino Mondo akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ategeezezza nga okufa kwa Akena kubeera eky'okuyigirako eri bannayuganda nti obusungu tebukuleetera kola kintu kyonna. Father Mondo alabudde abantu okwewala okukozesanga obubi emmundu eziba zibaweereddwa okwekuumisa. Eyafudde muntu, eyafudde si mukyoli muntu, eyafudde munnayuganda, eyafudde muvubuka, eyafudde mwana abadde asomye, ekyo kirina kuba nga kituluma. Bonna bafuna emmundu ez'obwannannyini. Emmundu ezo olina kubeera n'ebipapula ebiva wansi ku bantu aba LC1 ng'oyita mu mitendera gyonna. So emmundu ezo zizaakozesebwa bubi. Bw'abo oluganda lwa Akena nga bakulembeddwa mu Gaspar Komakech batotodde engeri omuntu waabwe gye yafuddemu era nga baagala wabeerawo obwenkanya mu kunoonyereza poliisi kweri mu kukola. Explained it very clearly that people who shot me are the one who are brought to me to the hospital in Nakasero. So that's when we started now trailing. I rushed to Nakasero, reaching there, we found even the fellas were actually leaving, that they are going to report to the police. But they took almost like 3 hours without reporting to the police. We went to one day there, they were not there. We went to Ginger Road, they were not there. Until eventually we again got them in one day. Mugenzi Kenneth Akena wakuzikibwa ku bijja by'abajjajjabwe ekitugumu olunaku olw'enkya. Senyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.